Kaakati nsaba okuyita Sheikh Kalantani Yiga. Omuntu oba omwebaza ebirungi omulangira oyo yasiramuka tutamwolekeza kantu basabiddwa nti omuntu mugulumize nga mulamu mugulumize nga afudde akantu ako bali bali kukeetaaga nebisaba okujjako nga baziterako mu lubuto naye ng'oli wano akantu kasonyiwe okulumiza mulangira so obeera omulangira eno mesegi yammwe abalangira n'abambejja mufuula abaganda mutulabirako tumuliira mu kkubo era ngaomulangira buyagamba mutaawe twegayagayanga mumulaba n'abaloga mumulaba ng'abantu abatabamanyi era abali babamanyi nnyo era babagoberera mugabirire kusenga wamu olwo bajjajjammwe omukazi simugagganya ate simwavu naye bwabeera bya wakitiibwa n'ebigambo bibeera bya kitiibwa ekikoezaki kale mugoberere obulangira obwakabaka bwaddawo bamwogera wajimugeri mu luzungu oluganda nga mulungu kyalubawa embeere nga buli kyakulabirako eri abalangira n'abambejja nefunu tutwala waffe tusobola kuba baganda nga teguli mumutukola kiguli mumuteeka okuba nga mweyisa enneeyisa ey'enjawulo totuula mu ttaka nga wakulaba oba tiweetika n'oggwayo weetika n'oggwayo okutegeera mungu aba takusaasire ne weetika ebidde ate tuweetika kuggwayo omuntu aba mulwadde tawoomerwa mmere niwaba oyagala ettooke oba tukyalyagala era omuntu waba talina kyamanyi tawoomerwa mumba mulina kyemumanyi muwoomerwa omuntu aba tamanyi muloka eba nene nnyo wamala ogiyiga eba ntono namwe omunayiga obuganda mujja kuwoomerwa era mujja kwetaaga mwere baganda abatuufu olulimi oluganda batulumanyiisa ensonga eyebeera ngaoli muganda ddala ddala mu ntambula mu kuseka mu kugera kwambala yoba nnyo kwagala mufu taliiwo nyomaze ebiseera byammwe nemujja tabalaba waliwo kyemwogedde ekinsankiriza ennyo turufa turufa alkalaamu ala ithnain ekalaamu bagikujjako nga ebintu bibiri woggwebwamu amagezi kitegeeza ogenda mu jjana kuba tokyavunaanibwa swala tokyavunaanibwa kusiiba oba omulangira yali nga atandisa okuwonga ebyo ebirungi twagala okuwulira aba tavunaanibwa kintu kyonna owokubiri ye mwana omuto yinza gamba omwana omuto agenda muhero agenda mugenze muyumba ya mirembe omulangira badde n'ebirungi bingi kisooka yalwadde nnyo nakyogeddeko dda abatabaddewo omuntu alwala mu busiraamu kitegeeza agenda mu nyumba ya mirembe aba avuddeko amazambe gonna olwekyo omulangira waffe ali mu nyumba ya mirembe okusinzira ku bitabo ebituufu mukulu semugera yogedde agamba akakulu rasulullahi muhammadi sallallahu alaihi wasallam yali atudde ne bayisawo omufu n'abagamba wajabati omufu yafudde ate mulungi n'agamba wajabati eriwo obutambala twaliranga mizindaalo tomufaayo ne bayita owokubiri omufu yabadde mubi namugamba wajabati bamubuuza kitegeeza ki omuntu waafa bemwogerako yebeera last apiiru
mwogerako ebibi byagenda nabyo, mwogerako ebirungi byagenda nabyo. Ate okumanya omuntu nti mukwano gw'omumanyira bitundu ebyo bisatu. Balaba bali wano si bakwano gwaffe. Mukwano gwo gw'otaabuddeko naye ne mukoma nga mukyayagalana. Omusuubuddeko naye musigala nga mukyayagalana. Osuzeeko naye mu nju. Osula mu nju n'omuntu okireminga nti mukwano gwo. Oba tosulangako naye ng'omusanga mu kanisa, omusanga gudo taba mukwano gwo. Sebogera musajja ate mukwano gwo. Bannange nze ndi imaamu nyimuka okwera nti basirisa ne kantuule. Webale nnyo ssebe ebigambo byo. Kaakati nja kusaba mukyala Aida Sserunjogi yajja atuweeyo ku bigambo ebiriisa omwoyo. Bw'anaamaliriza nja kusaba Pastor Lincoln Kasirye, oluvannyuma tuwulize omubaka wa Ssaabasajja ne Nnaalinnya. Bwe banaamala ekyabulijjo abakulu bwe bamala okwogera tetuddamu kwogera, naye leero nasabye batukirize nti abakulu banaamala okwogera ate naffe ffenna abalala tukkirizibwe oba tusobole okwogerako akatono buli omutaana wayagadde. Olukusa nalufunye naye ekyabulijjo bwe bamala okwogera tetweyongerayo. Ekino kyanjawulo. Tusaba mukyala Aida Sserunjogi okuweebwa akagambo. Ssebo ne bannyabo mwenna abakungu mu biti byammwe, katwewombeeke twebaze Katonda ku lw'obulamu bw'omulangira Goloba. Katwewombeeke tusabe Katonda kitafaayiza byonna bwe yatonda eggulu n'ensi n'okuddiza kwabyo era birinako obuyinza Mukama. Tukwebaza olw'obulamu obw'omuddu wo Dawuda Goloba. Tukwebaza Mukama ku lw'ezzadde lye era ne twongera okwebaza ku lwa maama w'abaana omukyala we Marion Yawummula. Famire yonna Mukama tugyebaliza. Tukwebaza okutukulembera okutuuka mu kifo kino olwaleero nga tuli balamu wadde abamu bazze bakekejjala naye olw'ekisa ky'ekingi otutuusizza. Ne twongera okwebaza olw'okubeerawo Mukama. Tuli wano naye nga tuli mu maaso go. Tuli wano kubanga tukuŋŋaanye twateesa ne tukkirizaganya nti tujja kusinkana lunaku lwayo, naye ate era gw'otusobozesezza gw'otuukirizza Mukama. Kino kyamagero gye tuli era ku luno olunaku olusooka mwezi guno ogwa Maaci, Katonda afuba omulungi, twongera okukwebaza nti otuyisizza mu mwezi omukadde nga tuli balamu gugenze n'ebyagwo biyise. Naye naguno okutandika Mukama tukuwonga musaayi ogw'omuwendo nga bw'osazeewo tubeere balamu n'otukulembera bulungi n'otubeezaawo ne tukusaba Mukama omwezi guno gwonna gugwe bulungi nga tewali n'omu ku ffe nga bwe tuyawukanye wano bwe tukuŋŋaanye wano Mukama waffe mu purezensiyo n'abagala baffe abasigaddeyo nga tewaliwo n'omu ku ffe ayawuseeko. Era tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu. Tukwebaza Katonda waffe emirimu gyonna gye wakola mu muddu wo Goloba, obujulizi bwonna bwe tuwulidde. Mukama omulungi gwe wekka asalawo. Ffe twesalira emisango ne tusalira ne bannaffe emisango, so nga n'obulamu tebuli mu ffe era n'obuyinza obusalira abalala emisango tetubulina. Naye gwe atuwadde ekisa Mukama yatutonda mu kifaananyi kyo. Ffenna mu maaso go tuli baana bo. Tolina mukadde, tolina muto, tolina muvubuka, tolina mulenzi, tolina muwala, ffenna tuli baana gy'oli. Ate nga tosaliriza abaana bo bonna twagala kyekimu, naye obutali butuukirivu waffe bwe bituleesese wala naawe. Ne tukusaba Katonda ko tusonyiwe ffenna otusaasire. Naye olw'ensonga etuleese wala ey'omuddu wo Goloba, tukwegerera Katonda kitaffe ebitaatereera mulamu we. Ensalawo ze ze yasalawo nga zaali si kituufu Mukama, wamu n'omukyala we. Tukwegerera Katonda waffe omulungi, abaana baabwe bamulekwa, ensonga zonna abazadde ezaabasobako, ate munange abaana balema okusasula ebbanja eryo. Taata abaana bano tubawonga musaayi gwo ogw'omuwendo. Abamulekwa be tulina abo wano n'abataliiwo bwe bonna omanyi gye bali. Mukama olw'ekisa kye ekingi, kkiriza obalungamye amakubo ag'obutuukirivu, bafukeko omwoyo omutukuvu Mukama wange, abeere wamu nabo, abakuume. Ate Mukama wange ne bamalayika abo b'otusindikira gadya n'enjozi baffe, abaana bano Mukama nyweza bamalayika baabwe, batereereza amagenda gaabwe Katonda affe omulungi. Obweraliikirivu bungi, toyinza kumanya ki buli omu kyalowooza, naye gw'okebera emitima. Kyetufudde tukusaba Katonda affe omulungi, babeereko obukuumi bwo,
kuuma emirimu gyabwe, kuuma amaka gaabwe gobawadde n'ezzadde lyabwe katonange bagulire ekkubo eppya Katonda affe omulungi batambulire mu kisa kye ne mu kuteesaako bino byonna tubisabye nga tuyita mu nnya Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Tunatera okumaliriza ekitundu kino kansabe Ssaaba Pastor Lincoln Kasirye atule ku bugambo. Kamafeerazibwe nze Kasirye Sserwanga ndi Ssaaba mukulu wange wono abamu temumanyi James Henry Sengoma Obwera please stand up akulabe amanye nti nina ntwala oyo mukulanda wa maama bwagamba nti tuula nga ntuula si bwokola nga njogedde ebimala nga ntuule amutengule angoyesemugera amateeka gampadde banange ekitabo nnyo ekyagoloba samumanya kigenda wala so sina ngero sina stories abanyumiza kujjako nti nayagala nnyo Muteesa ayagala nnyo Edward Muteesa Muteesa naye samulaba akitegeera obuzibu obwo nga ndaba bifaananyi bye waliwo eyo magazine yafulumya ya featuring Edward drum amagazine bamukuba ebifaananyi bamuwandiikako ndikaana kato naye mwagala nnyo ng'ate ali ngwanga musi. Then of course yafiire no before all that and then okwagala okwo nekutwala mu baana be kati bwe nasisinkana kati omanyi gw'otasinkana ng'ate omwagadde bwensinkana golooba omanyi omusinkana otyamu n'okutya mugamba abalangira oba beeyisa batya then you meet golooba nga bwayogeddwako wa mukwano wakwagala wa smile so nempebwa omukisa ogwo kwagala okulala kwagenda mu baana ba Muteesa abalala twakula tulaba Bakagere nalinnya Kagere n'Abaloga ne maama ono nga mbooko emyaka egyo abuwala bulungi kati akyali mbooko naye bannange tulina okujjukira okusalira royal family kubanga nze nzikiriza nti waliwo okuyitibwa okwa Katonda okutuula ku bafuzi n'abakulembeze. Bayibuli egamba teri bukulu jjako obuva eri Katonda. Nona mpitako ekitiibwa nti nali best man wono kati nze bodyguard wasooka naye mbadde njagala okugamba nti tujjukire okusalira royal family kubanga abalangira n'abambejja tebasira muka kyokka n'okulokoka balokoka kati nze nalokoka naye omukono ogunondoola kutandikira ku maama Nakabiri Elizabeth Nakabiri erinnya lya nalinnya maama wange wange London liva ku maama atazaala ebulange kati maama ng'afuna enkwaso ne Katonda zatandika muwala muto ng'anoonya omwana agaanye emyaka 10 maama yatunyumiza nangamunyumizanga n'abalala nanoonya omwana emyaka 10 n'ambula then n'azaala omwana omulenzi yasooka n'amufaako ku myaka 7 n'agaana okulekeraawo okukaaba n'akungubagira omwana eyamufaako ng'alemeddwa n'omuzzaako naye aba akyakaaba ekiro kimu agamba n'awulira abaana nga bayimba bayumizaako bitono bino era muli bamukisa nnyo basunirako omboozi ezeewala obimanyi oyo naye njamwogerako naye muwulirize mikwano maama awulira abaana abayimba kiro omunzikiza akaaba agamba agenda okulaba ng'abaana batandika okuyingira mu kisenge kye buli omu akutte ekando nga bajja bayimba ku
kwaya ng'evudde mu ggulu. Simanyi oba munaanwa wamanyi nti bw'ova ku nsi eno eriyo ensi endala. Nze kyekindeese wano okwogera mu bigambo ebitono ng'ebyakende tusooso bizze ebbali. Abaana bayingira nga bayimba nga n'omwana we kuwaali. Ne bayingira mu kisenge kye nga bayimba buli omu akutte kantu. Bambadde amakanzu meeru. Maama yatunyumiza. Akyali mu myaka egyo 23. Omwana we n'avaayo n'ekakando ke nama, maama kendeeza ku maziga kubanga bw'okaaba ozikiza ettaala yange. Nga kakando ke kafrika nakendeeza ng'avudde mu nsi eteri eno ajje akanfatinga ennyina eriyo ensi eteri eno nga tumaze walagi ne byonna bye tukola ku nsi eno eriyo ensi erinze oludda luli. Kamanyumizeemu kuba I'm dealing with the royal family here. Omwana wa Dawudi Jwa, Maama Elizabeth Nakabiri, akyaliwo omwana we ng'avudde Magombe naye ng'ayambadde ebyeru, ayimba nnyimba za kutendereza. Ekyo kiwulire. Ate nanti bambuuza kati gwe samba ebyaddiini wabijjawa? Banaye nange ebyanoonya bunoonya. Katonda alondoola. Kubanga 1877 Kabaka Muteesa asooka awandika ebbaluwa ayita abasomesa b'ekigambo ti mujje mutuwe omusana. So jjajjange yayita ababulizi b'enjiri. N'olwekyo ndiko ekingoba. Ekitegeera kinondoola. Kati maama takomaawo atunyumizeera. Olumu empologoma yali egenamulira mu Lubiri. Kabaka Muteesa yalina empologoma zoba zaalimeko yaliyemu, naye maama agenda omulaba ne batamanya nti empologoma bazitadde ne bamuyingiza. N'ayingira mu kisaakaate atambula agenda okulaba empologoma ejja. Emboozi z'abamaama banyumizaako ebifa mu palaces. Ffe tukuuma kapa, bakabaka bakuuma mpologoma. Kati awulira eddoboozi lya muganda wa mugamba stand still. Atunula bw'ati nga kabaka akutte emmundu agisonze mu mpologoma mugamba totambula tositula kigere agirabe ekyayamba nti yali eva kulya kya misana. Kyokundaba nga nyimiridde wano nandibadde ennyama ya mpologoma. Era ye maama ng'akkiriza Katonda w'eggulu n'ensi yamuyisa ku kintu ekyo. Njagala badde nga mujjukira okusalira royal families n'abakulembeze baffe, kubanga waliwo okununulwa kwebeetaaga bayita mu bintu. Abakulembeze tuyita mu bintu bye mutategeera. Omubaka wa Kabaka yamala, omubaka omulala wuuno, masasi meereere kulembera abantu. Amiina. Olina omulangira byayiseemu endwadde zaalwanye nazo. So bannange, maliriza n'esitole endala ya maama emu. Maama naye yali munyweka okayisa ata muganda mukulu wange akayisa ata ayani biki ebidaya. Kubanga bane twakulira mu masasi, abamu oba temwaliyo, ffe twakula tusala masasi. Wali Emmengo ebulange baatulumba emirundi ng'era ababbi ab'emmundu. Twalina bakatonda be, twalina basecurity, ate ababbi nga babba ne bakatonda ba security ne babatwala. Guno gwe musana mukateekawo mu koona kadda bakuuma nga tewali buddukiro. Naye ekiro ekimaama afa atunyumiza omuntu n'ayingira mu kisenge ekyo nga talabika, n'amusitula nga kabebi n'amulera nga tayeebaka. Agamba Mukama abaana bange bagenda kubatta, emmere gye mbawasirira.
nagamba omuntu ow'amaanyi n'ayingira mu kisenge kye namusibula mu kitanda n'amulira nga kabbebi n'agamba gwani yakikola emirundi 3 ekiro ekyo okuva olwo maama tyaddeyo okunywa ku mwenge mbabuulidde emboozi ya munda ng'akutta amatu tagala kuwulira eriyo Katonda asambula amaziga ku mutima n'akugobamu ne walagi n'afuuka otulooto n'afuuka essanyu lyo oyo no bannange nange yeyankwatako mu mwaka ogwa 91 oyo no kati kamubabuulireko bano be bangi abanyirira iganga veranda ni wano ngazze okukyaleeka maama natugamba mugende mulabe ekizibu ewammwe yakaza okuveranda netutuka ogenda okulaba iga nganyirira akirabanki sobanange tusabire wange mukulu wange tusabire baba twetika ebintu waliwo ebitunoonya waliwo ebitukyawa nate waliwo omulokozi omulungi asumulula ayamba awonya nolwekyo nsaba Mukama nsabira Ssaabasajja Kabaka sabira abaana ba Ssalirwa Muteesa sabira abalangira n'abambejja basaaba ne bannaava okulembeze ne mu ttale enzibu sabira Obwakabaka tusaba otuyambe ng'eggwanga tusaba otuyambe ng'Obuganda okumanya Katonda yatonda eggulu n'ensi Katonda yalokola maama yatufuula abaweereza nga tetwakyagala nene kibawoobi Katonda yalagira Muteesa yita ababulizi b'enjiri Mukama tuve wano ekiro kino twebaza tetutamidde tuwulira tutegeera nolwekyo ekigambo kyo kiyitibwa kiyingire emitima gy'abantu nga bw'okwata ku maama noyita ku maama n'okwata ku nze n'okwata ku Michael n'okwata ku Jimmy n'okwata ku Betty n'okwata ku Steve ennyumba yonna n'ogikyusa n'ogobamu eddo n'ogobamu walaki netwebakama nga tetutamidde Katonda n'akyusa obulamu bwaffe bagamba ngu ffenna tujja kufa myaka ng'anawo kuba batata baffe bonna baafa myenge laba nze ndi 62 ante nkyali mbooko Amina azebana ngenda kuweza 75 mu myezi 6 naye kitange ekyali haleluya kakati nsaba omubaka wa Ssaabasajja ajje atuweeko obulamu bwayogera bw'anaamaliriza n'alinnya webandibagira sebo n'alinnya Okiwa Butaaya abalangira n'abambejja bakungu ba Ssaabasajja basaaba n'aba abatwewuliza abantu bonna abazze okungwaga kirabo nnyo kiragala twakumenyewe ebirungi byogeddwa Dawuda Goloba era sijja kuddayo eyo nange ngenje okusooka okwogera ku bintu bisatu ekisooka okwebaza Katonda olw'obulamu bwe yamuwa n'amuteeka mu ffe naffe okuba n'omukisa ogwo okugabanako naye kubanga ebbanga ddene awangalidde wano abadde abeera ne Buganda abadde abeera Buganda ekyo tukyebaliza nnyo Mukama okubanga tuteekamu ate naaba nga emulangira abadde abeera naffe endowooza ekiseera ekinene mwana
abadde muntu abantu nga bayogedde era nzijukira omwaka oguwedde twali twokya nnyama najja ne tubeera naye twayogera bingi mu kusimbula n'agamba nti nyumiddwa naye amaviivi gano gannuma naye nja kuba bulungi naye omwaka ogujja suubira nja kukomawo bwe munaakola ekintu kyekimu nja kubeera nammwe kyannaku omwaka ogwo naye tajja kubeera naffe bwatyo Mukama bwe yasazeewo. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza nnyo bonna bonna buli omu sijja kumenya mannya ababaddewo abajjanjabi omulangira ekiseera kyamaze nga mukomo naddala abakulu abantu bangi bagenze ne bamulambula nga mugonvu era mbadde kufuna amawulire era nange nja kumukulanira omula mukungu ziwa ne mukungu nantege olw'omulimu gwa ttendo twakoze nga mukunga nga Dawuda olw'omulangira mulwadde badde nsaba twongere mutukamu abakungu abo bombi kumpi badde bamulambula mu mpalo ate ng'era baleeta lipooti batuusa lipooti buli gwe kikwatako nga bamuwulira kati omulangira aliwati naye ate tebakumako ekituka bakoze n'ebirala bingi mu komyuta kale twebaza nnyo olw'omulimu njaga okwebaza n'abalala abagenzi okulambula omulangira Dawuda Golova bangi tebajja kumenya omanya n'ebintu byemukoze bingi tebijja kwogerwa naye mwemanyi Mukama bwogere era baddizewo mwebali nnyo mwebali ddala kugenda mulambula kiba kirungi okujja okusanyuka okwebaza n'okungubagira omuntu ng'agenze naye ate kiba kirungi nnyo omuntu oyo ng'akyali mulamu ng'atwetaaga okugenda omulambula okusinga okujja wano ng'amaze okugenda tugamba nti nga tumusaliddwa omukyala nnyo anayogera ku bumu Obuganda twogera nnyo ku kintu ky'obumu tekatufuula nnyo okufa kwa naffe abalala bwe bumu bwe mukwano n'okwagalana ekintu ekyo kikulu mu nsi eno mwe tuwangalira endwadde oluzitutwala embiri ffenna mbasaba olw'obeerawo nga muno gwomanyi gwowangalire gwobeera naye tokyamulaba tokitwala nti okukyawa tolowooza nti ali bulungi banaye kolowooza yajja kolowooza omugule ku simu omugambe olyotya tewetaaga kugendayo kituufu Mukama ajja tuyita oyo mwali nonakuwe naye mu kaseera ako waliwo bannaffe betuba twetaagira okula olubozi y'omuntu omulala nobera bulungiko kale mbasaba tutule nnyo bannaffe betutalaba mu community bwagenda awula bwagenda takyalabika bwabanga olaba esimu bwagikwata eregera oluusi bizibu okubanga wonna wuuni salamu obudde ogendeyo omubuuzeeko olabe bwali bala ekintu ekyo kikulu nnyo ddala ntwala omukisabuleera okwebaza abakoze enteekateeka eno kumutusengera abadde ekiiko ekitiibwa abalangira abambejja n'abalala mwena mwefali nnyo mwebali ddala okola enteekateeka eno kulaba nga tujja ne tusinkana okujjukira omulangira kino kiri munono ekyokwaba ennyimbe n'okubeera omulungi olw'ogwo omukolo tugukoze ebannaffe bajja okutegeera njagala okutwala ebisale era okwebaza amyuka lantani
mutabani wange Mukama we yayita Omulangira mu ssaawa 2 zokka okubiri yateekateeka omukutu obuyankuliza esimu twogera nagambira kufuna omukutu n'afuna omuntu wa kamera oba abantu ba kamera ne baba nga balikodinga buli kigenda mu maaso ddala bwe bambeera mu kusabira ku muzikisa ekibuli paka bwetuuka mu nnyumba y'erubeerera Kasuulu Sheeka nefuna abakamera ne batuula empenduzo ezimita Zulu era nga ngenda okutuka ku mukutu ssaawa emu nga yatuuse kata 12 era abaaliko twagoberera omukolo netulambikibwa fena netukuwagirwamu era mu butuufu tumanyi nti twaziika Omulangira Goloba Ssebo. Bannange leero sinakula kwogera naye nyongera kubasiima olw'obumu. Obumu kintu kikulu nnyo kubanga mwe twangalira naddala ebireesa bye tuyitamu. Bw'abaawo ekikoleddwa ne bakuyitamu ng'obusobozi bwe buli nsaba ojje otwegatteko emirimu egyo tugitambulize wamu. Dr. Maron Wayitibwa Lutaaya ogedde ku ky'okwekulaakulanya kituufu endwadde zijja kituufu tujja kgenda nitulekerawo okwekubagiza tutandike naffe okukolangayo ebintu batuyogeremu amaanyi tutwala mu maaso tulemenga okusinkana kunguwaga na kujaguza nitutandike n'okukola okujjumbira ebintu ebitutwala mu maaso ng'Abaganda ng'abantu ba Ssaabasajja. Ssaabasajja kabakutagala abantu baavu, Ssaabasajja kabakutagala abantu balimi era bakulu omulamu ogwo gwatwezimbe tugenda kwongeramu amaanyi tugenda kutambuza era mu abali ono mwenna mbakubiriza mujje tukolere wamu ng'omulamu buli twezimbe twekulaakulanye teri muntu mulala ajja bitukolera ffe kino byekolera era tetuna nsonga neyekulanganya mu bintu bino tufune ssente zikola ebintu ebirala bingi ne bwe tutuuka ekyokwezimba ezo zo ne zibula. Mbasaba ekintu kino mukirowoozeeko abakungu bajjako babatuukirira tulabe nga twekulaakulanya tugenda mu maaso. Tusaba Mukama Omulangira amulamuza ekisa omubereberembe erina gyali. Mbasabira mujjukire abambejja bamu mwinyulenga nabo balambitenga nga ebiru bakoze ate n'okumanya nti nabo nga Pastor Kasirye baga nti bayita mu kugezesebwa mubasabire bayite mu kiseera ky'ekizibu kye bayitamu. N'ebigambo ebyo Ssaabasajja Kabaka awangaale. Sema Katonda agenda nsaba oyogereko Katonda nnyo ku Buganda Development Fund. Mbadde nti tekyogerako naye abanze kanjogereko bajjawo ne bassebo. Buganda Development Fund kyekibiina ekyateekebwawo mu Sadamuno nga kituyamba okwetegekera kubanga ffenna tugatuka akaseera tugende. Emirundi egisinga abantu abamu wano olaba Omulaya balina insurance era bakola enteekateeka z'okugenda. Ffe simanyi gyekyava nti edda kyalingawo naye ate mu Buganda nekikyuka. Bwe bagamba omuntu okukola ekiraamo nga babuuza nti gwelabye ngenda kufa lwaki ogamba mukyala kwegamba nekiba nga kyafuuka nga tabwa okwogerako naye nga tebanange yerite nti fena tujja kukola kintu tujja kgenda. Buganda Development Fund ekola ekya twagamba nti fena bwetwegatta ne tuba nga tubira omu nebagumawuliranga edda nga ekigambo bagitanga muno mu kabi. Omuntu bwe yafanga ku kyalo abakyala bonna beegattanga ne baleeta emmere ne bawaata ne bagifumba nga bali abafiirwa bali
Buganda Development Fund kyekola kikino tugamba nti ffenna tubeere mu kibiina ekyo registration ya paundi 55 kati obamuvuka memba omu gwaffe omu ku memba n'afa ffenna batusabira omutemwa naye kubanga tuli bangi tusasula ssente ntono nnyo omuntu oyo n'abanga azzibwayo ku ttaka naye batagaddekudde ku ttaka n'olabanga okutambula kwe oba enziika ye egenda bulungi ate awatali kubonaabona kati otwogera tuweze abantu 85 tadde kyeffe yali abantu kyanaku waliwo omunafomu yafudde era omuntu bamusabidde paundi 13 zetwaye zigenda zika tetukoma okubeera abangi sente zika naye nga emeri nti buli muntu aba afudde sange tukikwasa paundi 9 eziva mu ffe buli muntu bwafa kati kiringa bwe tunaafiirwa omuntu tetugamba nti noga nti omuntu afudde nzebanga batanampaddeyotamulamutampadde kubanga tuli bangi ffenna tuleeta paundi ezo 10 zigenda genze mu kibiina n'omanya nti kibuga yafudde tajja kwemera kungulu bajja muzaayo emisinde ekyagwe bakoleki bamuziike era tujja kubeerawo nti namugagambe nti ewetibatayabetukulukumi kubanga amanyi sente zikolaki mweziri kale tubakubiriza bwe bamusobola kino abasinga bekaseeko tubebaza kwatu 5 emyaffe y'abantu 10 netusigala tujja kusukamu era olinabeera olukumi bajja kuleeta agapawundi 10 zokka famire efuna sente ezo ngaekina kutwakisazeho okubamu okusemuyemba sente ezo neziyamba mu kutwala okuteekateeka okwerekera omuntu oyo banenjega mukwemu akafaananyi omuntu kuno ngaafudde ng'obadde ne muno okubeera naye mukama n'abalamuyita tolina insurance okungubaga olina obwana n'ezimu zewe tozirina ate ne gavumenti eza kuyamba kubanga obadde okola tulina abantu tukkirize ababeera ngaabeera kuka nga bali omu nze kasokanga ntatekakuniagibwa newunya tuna abantu bangi nnyo ababeera eyo ngaabeera omu ate mulimu abantu abamu babamanyi naye mulimu n'omuntu abantu abasinga tebamanyi nga tebunateekawo akabo mujja kuvaamu paundi 10 paundi omuntu oyo mulaba munange asigale kungulu tunaamukola tutya kubanga sibuyo omuntu bakumanyi abantu abo bensaba mubakubirize mubagambe bajje batwegateko oba tutukole wamu ekintu kino kitetaka kumanyibwa kasita ofuka memba sente ezo era olugenda mukama nakuyita zikwatibwa nezikuwebwa ate mu bwangu nammwe nemusobola okuteekateeka oba nefamire neteekateeka enziika y'omuntu eyo naye ngaekintu kino kikoma ku baganda na mikwano gyabwe abatali abava mu mawanga amalala tetunatuuka kuleeta okubaniriza tukomaku baganda emikwano gyabwe ziko tubasambu bonna sikyali uganda kyokka nayenga omuntu mawanga ga wano ng'ate Uganda oba n'emikwano gya Uganda yesaake Abanyesebo abaagala okumanya ebisinga muyinza okubira nti omukungu yenna omulala naye kyendooza nti abasinga mwabifunyeeko kwebanyesebo kakati nga sinayita naalinnya simanyi oba mwandisekubu nga William namwebazizza atuwadde ebyuma sijjukira baka saakikole sala kikole era nebaza abadde mu ffumbiro okuli omuzaana Brenda Kabejja n'omukyala Hassan Namuga abatuyambye mu ffumbiro wamu n'omwami ono Alan Semuyaba ali ku vidiyo n'emukungu Alice Mwanje eyatuyambye mu kutereeza effumbiro kati sebo nsaba ekyotuleyo obugambo n'alinnya bw'anaamaliriza nga bwe nagambye abantu abalala bajja kwagala bajja kusobola okwogera wadde si kyekitera okukolebwa naye nakkiriziddwa buli omu afuna eddakiika 2 ayagala okwogera ku omugenzi sebo n'alinnya bakwano baffe mwenna abali wano omukitiikye
mwebale nnyo okujja. Omukisa omulungi ebyange bigenda kuba byangu nnyo kubanga buli kimu ekibadde kirina okwogerwa ku golooba mpozi okweyanjula abasinga bamme nze Elizabeth Nakabiri Sengaaga nga mukwano gwange yanzibye waffe kubanga kayiseeko n'atwala ku bugenyi awo obugenyi bukyali bulungi. Bannange mwebale nnyo mwenna abazze abatasobodde kujja abagadde golooba. Nze siri mwana Ssekabaka Muteesa. Taata wange ye mugenzi Omulanja Henry Waswa Ssaalongo Kayimera, naye ng'ate ye yali mutonzi wa Ssekabaka Muteesa. Bataata baffe ne bassengaffe ayagalana nnyo era ffe abaana ab'emyaka gyaffe ffenna nga tumanya ani yaani nabo nga batumanyi. Bannaffe bano bo bajja luvanyumako luto ku ffe nga ne golooba yali muto ku nze wabula namumanya kubanga taata bwe yawummula mu mwaka ogw'1994 nga yayitanga nnyo nange nga nsoma Emengo nga ku ssomero nengenda kubulanga okuddayo eka wabula ng'alina okuyitako mu lubiri nga bw'atayitira mu lubiri nga mukulu we Omulanja Mawanda yalinanga club awo Kibuye nga ayitirawo nga waliwo omukulu waffe yasulangawo Getruda Tolotagwabe yazaala Nabooyo nga gwe bakulete ne Wageetu walingako kafulakire Nomyakyali bo ne bagenda ne banyumyamu. Ate lumwagendanga mu lubiri nga gwe ogende wa Kabejja ne Nomyakyali Kabejja n'asupervisingako omwaka ntumu ne balukabaga nti nzeeyo nakabodeeka ne bampa emmotoka n'enzizaayo naye nga kyenabalabako bayagalana nnyo. Mukama yeebazibwe n'abasinga ku ffe tukwataganye nnyo twagalana tukolagana abalala abakulu bange kati ye golooba yali muto ku ffe naye ng'ate bo bamyaka gya mugenzi Mulanja Yusuf Ssuuna yazalibwa n'omubeja Alisi Zaalwango abamumanyi bamanyi n'alinnya Zaalu naye nga mu nnaku enkulu mu ebeera y'okupatiza abaana ebeera y'okupatiza abakwano baffe abaana bakanabe nga ba Amos Sempaabo ebeera y'amazaalibwa babayise mwena ne mugenda fenabo nga batutwala kirindi abakulu abato fenna nga tugenda kugana netuba nti twamanyigana. Bwe mala okufumbirwamu Sengaaga ebiseera bye nabeera nga tukola ekisaana nga golooba yali MCB nga tulina akawunti MCB kati nga tulina kugula amafuta agagenda ku nnimiro tugula drums naye nga mulina bankers drums kati obuwayo kyekeyo naye olwokuba twalinagayo golooba MCB Crescent Towers nga wetololamu katono tusanga draft yewete corruption anauma owe teeka abalala bali ng'alina okulaba nti draft yamuko yo egwa mangu netugenda tutya amafuta gaffe nabazikana batwala
kati bwenzija kuno ensanga yigane Goloba nebabeera kumpi nnyo nange kubeera ne Uganda nga bamyaka gyaffe nedda ssebo byona ayiga amatogo omulangira Goloba nga tuli bamukwano nnyo ennaku ze yabanga nga tagende kukola kangaye Friday nga bwanyukanga olweggulo takole kuba yalinga naitikodita nga akuye esimu gyemuli kale nzija okunywa kyali alina okutambuza abawala abo si bugenda okumufumba abaana abo bakuze kati tunaaba omusajja kinga tosobola kufumba kyali kale mufumba ekyali kwegamba nga musaasa naye gaminza okubeera nayokaba osanga 5 okudda eka yanyuse ku makya najja munyumya era nange bwekyo nagendange Carol Goloba tubadde naye azire Uganda bannange kyebagee ku Goloba tukuteekateeka Goloba Luzaana bateekerateekera okuwumula kwabwe retirement era nga beesiimisa nnyo nti bategese beetegekedde naye ekimu ku kinnuma ennyo ky'abantu abo bombi terenjoyinza retirement yabo kale twesabire nnyo manyinaze yalinanga mu kigambo ng'agamba asa gweno oyinza okuba ng'okola otegeka ebibyo nga leero Katonda lutegeka ebyalo and that's exactly what happens. Kugamba okugabira mu birowooza kyanaku nnyo Goloba ng'alina omukwano naye twegayirire Mukama Katonda amusonyiwe byonna ebyamusibako tusabire abaana baffe ekyomukisa omulungi babalira bulungi era ndowooza kubagendera ku musingi ogwo tebajja kusanga buzibu. Mukama amukerensa. Nga tugenda okumaliriza omwami Edward Lubega era naye abadde mukwano nnyo gw'omugenzi naye yabeereza obubaka ntasobodde kujja. Kaakati badde nsaba abandyagadde okubako kyeboogera wanike emikono tulyoke tulabe eddakiika mmeka buli omu nze naamala bameka bandyagadde okubako kyeboogera mugenzi. Kale abantu 3 eddakiika 3 Ane sabatuulizeeko katono sabatuulizeeko Goloba abadde nnyo akamuffe ogwafuga feigana yakwekana amunebuzaano gyoli yakujja okuseera era tutegeka bulungi fumba era nga era nga anyumya nnyo emboozi nomwana era nga bamukwanire sadde okusanyira bulungi okulaba nti bangi oyo akujja mu maaso ekibu ddene nnyo kubanga tetumanyi tebabiri ne Mukama tabikwata badde mwegendereza nnyo era ebinza era nga mukiza bulungi kibatumye era era byonna kulumya era mubasa banakuterera wamu n'abaana bonna baagazaano Mukama bweyomesa Mukama leekonaa abakungubazi mwenna tubeebaza mwebale nnyo okujja okukungulagira Omulangira Goloba. Goloba abadde mukwano gwaffe nnyo era bwe muntu ajja kugamba naye akyamumanyiiko.
nze omulangira yajjanga ewaffe ebungujja kakati ng'ate mukwano gwa brother wange omukulu Saamu kapiteni yalinga ennyonyi ate neera n'abeera ne muto wa mukulu wange era Henry Bubowa ate oluusi bajjanga n'omugenzi Suuna kakati ate nga baagala nnyo amazina ng'abo bagenda mu mazina wamu ne muganda wange Juliet Mugambwa abeera mu Australia ate Global asoma ne Saala e Butto ate omukwano ne bweyongera mwami waffe Nsambi Musibi yakolanga obubaga nga Global abeerayo era nga bonna ab'ekalo nga bagenda kakati Global kyebakyeyogedde ku Global yagala nnyo ebifaananyi ng'akuba ebifaananyi abantu ndowooza kye babadde bakyerabidde ate yazannya nnyo tenesi nze yazannyanga n'omwami wange Ovo Bakenito ate Global nga bayambala balina gupu yaabwe Lucy Dr. Bengo nga bamanyi buli omu n'asaaga oba n'ajereka munne ne badde okwaya John Magoye waliwo n'abalala beneerabidde ng'ate beemanyi nti baki bo bali wagguluko ku bannaabwe naye abamu nga boogera gabadde okwaya naye ng'ayogera kikyali naye ng'ate omulangira Global n'oluusi asirikako naye ng'ayekuwulira omuntu ekituufu bw'amanyi nanga nti ekyo si kituufu si bwe bakola omulangira namwagalako olw'amazima kubanga bakitaffe baali b'amazima kale baatukuza okubeera ab'amazima nze mboona nnimba n'ebimujja mu bulamu bwange n'ekirala njagadde nnyo okwebaza Sebo Kikalantana ate kitalo nnyo mmanyi bwe wabaawo agenze ate kikuleetera ebirowoozo ebikuzaayo emabega kitalo nnyo mukyala waffe okugenda ndagadde okubaddukiza oba okubagamba mbadde Sweden nagenda ku Thursday nkomyewo lwaleero nga nteekwa okubeerawo wano nagenze kuziika nga kusabira muganda wa mukyala Sekweyama olunaku lwabadde luzibu nnyo era omwezi muzibu nnyo kubanga mutabani wange guno omwezi gwe yafa nga 27 kinzizizaayo nnyo emabega era Mukama ajatukuuma nzijukira Global bwe yakola olumbe lwa mwanyina ewaabwe awamu n'omuzaana bakola olumbe lwa Zaalwango olumbe lwali lunene kale bwe tumukoledde wano kinsanyusizza Omwami Ssemugera mutabani wange ffe abengo ffe tuzaala Ssemugera era nze muyita mutabani wange ate twasomera awamu mu ssomero kale tumanyikanye okuva mu buto weebale nnyo ne gurupu yonna okutegeka naweereza ka mesegi ewootalu waliwo nembagamba nti no tujjukire omulangira abamu nga tebakyagala naye nga nze nzijukira yasabiranga ewootalu kakati omutajjukira oyo mujjukira ani akati era mujjukire ng'okwebaza abantu Sebo Sheikh weebale nnyo okolera community Sebo Omubaka Mutaaya weebale okolera community mwebale okuweereza mutabani wange Ssemugera mwebale ab'eddiini bonna Dolosi mwebale
abakyala tebabogeddeko, omukyala Ddungu, omukyala Ssemugera, Harriet Katereka, mwenna nze mbajjukira engeri gye mukozeemu okuweereza Buganda n'okuweereza community yaffe. Mwami Sserukeera naawe bwotyo beebale. Kaakati nga mmaliriza, nasaalibwa nnyo okulaba nti Dr. Sekweyama ne mukyala we tebasobodde kutambula endasitule. Kale omubaka akyogeddeko, bannange mubakubirengayo ku kasimu. Kyannumye nnyo kubanga Dr. Sekweyama ne mukyala we bebakuza abaana ba Kyakumpi, famire ya Kyakumpi. Kale bannange ebyo byebyange, naye temwerabira kulambula obakubira bamulekwa mubabuuzengako baddemu amaanyi. Ne bamulekwa tubasaba mutandike okujjumbira community. Mukama abeere nange. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Sheikh Kalantani, mwebale nnyo ebigambo byaffe nga bulijjo. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكريم تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض